tayinza kubeera buli kitundu. Waliwo local administration era kiri bulungi I think article nga 6 nti administrative unit of a local government is a district. Kakati buli mu district president nasamu RDC. Kati ono bwe ngulaba ndaba president. Kakati ne wabawo ne political representative kubanga lwene democracy oli alondeddwa eriyo obuyinza bwonna buweereddwa naye naagala ne mu district kanseemu abantu bange bweba town municipality city RCC bweba district RDC. Kati politically buli muntu kamwerondere LC5 ne cabinet ye n'olukiiko lwe ndoza nawe waliwo honorable councillors. LC3 n'olukiiko lwe LC1 abantu muva kuggulawo wano n'otukkiriza. You set up administrative setup. Now for law and order enforcement ya bulijjo mu district ekulibwa RDC oba mu Katwe kubanga obufuzi bwa Uganda bwonna bwatandikira wano Katwe nairo whatever bagitani ndoza kati kintu kirala n'okuba nanyiniyo baali munnamabufuzi omunene ennyo bamitanga jjolejjo ekiwanuka oba namwatulira mumanyiko oyo yali nanyini kyo era yali member of parliament. Omwami Musaazi mumuya eyatandika ebyobufuzi mu Uganda. Ekibiina kyo bwe kyasesebuka eyaddamu paati okukikulira yali jjolejjo ekiwanuka nanyiniyo wano ng'awo abannabyabufuzi bonna bwe bakuŋŋaanira Milton Obote awo nga wezinanga amazina bakakonge bonna bazinanga amazina awo babidandisa ali bonna wano Katwe. Empapula zonna ez'amawulire zagiraki nga ziva wano Katwe era awo Amini bwe yajjawo ebyo ebyempapula ne wazaawaani Radio Katwe ekyaliwo oba ng'abantu basiga kwesiga Radio Katwe. History yamu a rich history. Tewali kibuga mu Uganda kirina history siga wano. Eby'ettaka bya wano byonna mubimanyi history sijja kumala kiseera nga ngijjamu nga ngigendamu kubanga nina awala wendaga. N'ekino kintu ekitone nnyo kinewunyisiza nti kiza n'okuleeta obuzibu okutuuka wano. Ebizibu n'ofunye conflict resolution esooka naddala ku byattaka bw'oba oyagadde genda LC bw'oba mulemeddwa mugende waliwo kooti ey'okubiri ey'eby'ettaka I think eriko LC3 bw'oba mulemeddwawo mugendewo RDC oba mugije bwe mulemu eyo yonna oba temwagadde genda nga mugenda mu kooti bwe mugenda mu kooti awo ffe tuba ate mutusibye kubanga that is another arm of government. Naye order yonna jagalo mukisawe order yonna eva mu kooti tewali implementing agency endala yonna okujjako government. Kyobola nti bw'ofuna order togitwala wa muluka togizaayo mu kooti ogireeta mu government mu Ministry of Internal Affairs eri department ya police. Because it is a function of government to execute court orders. Court orders teziri executed by court. Court bw'emala order n'efuluma ng'ejjino mwaffe mu government for execution. Si kugiddamu ate kugiwoza. Ne just to execute the court order kugissa mu nkola. Era nga court bwe tumala okugisaako ne tugikozesa oli agirina walanti ye court broker nasaawo n'agissaayo mu kooti bw'aba tagimplementinze ng'egaanyi era nnyonnyola ensonga wansi lwaki teri implemented. Kati kizibu ki ekiri wano? The court order is here. Njibasomere mu Luganda ne mu Luzungu. Ate court order egibwawo court order ndala bw'obanga togyagadde ng'oddayo mu kooti
ene gisazaamu endagaano endala zonna abajja byonna byonna kasita odevaamu it nullified. Nayogedda juzi bwe nabadde mukono nabagambye nti mwe abamanyi ebya bayibuli mumanyi ono omusajja gwe bayitanga musa ow'omu bayibuli yagenda ewa Falaawo n'omuggo n'agusula wansi ne gufuuka emisota, nabali abalaguzi nabo ne basuula egyabwe nagyo ne gifuuka emisota, naye kyokka ogwa Musa ne gujja ki ne gumira emisota emirala gyonna. Kati oda bwe beefulumye ebirala byonna biba bifudde, oyinza obiwaako nga reference n'ekikulu kyekino. Bwe babaawo oda empya esazaamu kooti enkadde zonna, kino kyekikola. Eno gye nnina mulimu Ssemakula Moses nga yakola appeal nga yali avunaana Bisegerwa Moses, Kawuki Ismail, Zalida Zarwango, Bisegerwa Jaliya Nakanjako, Nakafero Jaliya, Joelina Natabi, Nagawa Zulaika, Sentongo Akim. Bonanga ba respondents. Order ya koti negamba nti the status quo kwa walo order ya soka yagamba nti ebintu bisigale nga bwe biri. Kati status quo yet the status quo being maintained yeno gye balaga mu ruling status quo. In the ruling where this order was extracted, no order yava mu ruling yeno. Yagamba the applicant is the current proprietor of the suit property, would continue getting rent from the other lock-up shops on the land other than those occupied by the first and second respondent. Never extracted this order. Negamba nga bwekyogedde wali nti ono the applicant may that order is maintained the status quo kubanga yenna nyini ttaka proprietor. Nega the status quo is being maintained. The applicant is the current proprietor of all suit land. Nti ona asabye applicant Ssemakula Moses yenna nyini ttaka lino oba tokyagadde, you appeal and cross this order. Tolida kuteganya bantu. This is a court order. A court order with the force of law. That's what we are implementing. Why do you come to disturb people when there's order? Order igambye nti Moses Ssemakula yenna nyini ttaka lino. Era negamba nti no ajja kwongera okufuna rent okujjako abantu babiri batajjeko rent ye first and second, that is Bisegerwa Moses ne Kawuki Israel. What's wrong with that? So don't get rent from these two, get rent from all the others. This is a court order. So what's the problem? Negamba nti temukola temukyusa kintu kyonna ekirala ekiyinza okukyusa obwannannyini buno. Nekyapa, this is here, this is a title deed. Bw'omushaga kootini kooti ekisazeemu ndowooza ye status quo eno tekyapa kyayingizibwa mu mannya ga Moses Ssemakula nga 7 November 2022. It is here. Go and cancel it out. Order yino kiri wano oba kiri fake oba court order yinjo kisazaamu. Court order egambye wano the ruling itself is here. It says the order issued by the deputy registrar yogamba nti bagikoba parts of it to maintain the status quo is maintained. Status quo remains. Simanyi sebo mnamateeka oba bino tewabibanyonnyola. So ekintu kiri simple. RDC
execute the order. If you want support, bring the matter again before to the RDC in the district, in the RCC security committee, and they get a minute, and you execute the court order. Those people refusing to execute the order, be arrested immediately and be charged in accordance with the law. That's why I'm here. I'm reading it again. I'm not doing anything new. I'm not doing it. Tewali kipya kyonna kyekola. Kugamba bugas court order, tewali court order sazamu a court order. Simumanyi namwe simumanyi. Zemanyi Ttaka is a very famous city, but I have this complaint and it's backed by the issued on the 11th day of June 2024, about 2 or 3 months ago. Was extracted by a legal firm and signed by the registrar. Please, do you have the original? Submit the original to the DPC. So, Mr. DPC, I hereby direct that you put this in the order immediately. And I direct all those who resist that be arrested. You are so strong, a young man. No government, no way. You are ignoring a court order. So is amaso ndikasajja katono. Nesroza ndikatono nnyo. Obano isama amaso DPC. Obo omuntu omulaika. But behind that person is the entire force of the Republic of Uganda. Behind this order is the entire force of the Republic of Uganda. If you don't agree with this order, go and obtain another order to cut out this one. Therefore, my order is very short. Execute the order, arrest anybody who is trying to resist the order. That is all that I have to say today. For God and my country. Olimutegefu okusasula abana abantu abadde bagamba mbu balinawo obupanja bwabwe. Ebyo byonna bijja kujja buzi nga babitutte mu kooti. Nze sikubanga sibimanyi, nze ndi mukuzinga wa 8 ku ttaka lino. Kati nze simanyi bintu ebyo. Babitwale mu kooti bwe binaba nga babikulamu mu butuufu tewali mutawaana.